weekend eno ku Baba TV. Zolo tisirani agambye ayagala omuteebeko walumpezaya onkubidde nga ndi nagulu mkyali n'abakulu omuteebeko mbu musajja kyogera tolinayo omusajja yenna mu Amerika. nina abasajja bangi abankwana naye nga sibaagala. Yesi mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde Mujabaleko basebo mbuuzaako wasula moto wewa wasula motos yes wano wenyini omukyala fufigaze abula sinamulabako naye nga we wano watera okubeera kale noonya gwe mmanyi mweyogereze ono ali mu kyekati nga mumanyi naye twagala mmotoka nambe nti anti bwe manjagala kukyusa eno mmotoka naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busa jeno generali ogamba otya baaba misitedo nina omulimu waliwo anadde sente zanzigyemu wangi besi akwagala bwagaza ngambye besi alina byagala tumulangire naye nga mbaze okunzijjamu nemugani muga kamunonyeko ndabe kadde akusuubirawo mugana kamukubire waliwo bakugonje yadda nnoonya bulijjo nga nkubira gyekugira bino gyasuku nga bweyisaayisaamu byotera okukolera byatulaba bino byatulabaku bamukubidde ajja naye mwanguwe tuggyemu ebirabo mu mmotoka tufune wano we tubikweka oli omwami amukubidde motoka banagiraba ajja kubuuka kuba twamusurprisingako dda ate oli amugambye nyina wano ddiiruyo beki kandabe anti mbalawo omuntu waviirayo
yezo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise na yezo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde. How are you? You really fine. Hey. What's back today? You know her? Yes. Okay. You know surprises. Yes. Mwali mulabye kani abakubye ku surprise. Yeah? Aze. Angamba like ngamba wa camera mugamba let's go. Aizo soko tugamba atya? Ayina okuvuma mwe. Anonye kakadde ke akesente. Ku sente ajja. Okay mikwana batulaba ku Baba TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Nze nabagamba zino nsonga za mukwano, nsonga za mutima, nsonga za kwagala. Goina yakwagala. Obanga oli awo gamba bugambi bwe mulugunyanze buli omutanjagala, buli omutansiima. Oyina yaba kusiima bokoledde ebirungi badda ne beebaza. Oba beerabira tebasiima. Bannange tuzze kubanga tusurprising omukyala Nakangubi Jennifer full figure era ng'omwami eyatutumye omwami ayitibwa Matini mbalaba mutanzo sala ekigambo oba crush oba munange anti oba naye gwe mumanye nti ye Matini asinzidde California mugenda bamulaba mbifaananyi awo omwami oyo agamba nti shifa omukyala full figure oyo mwagala nnyo omutima gumukubira buli we mulowoozaako Jennifer mugenda omutwalire ku birabo nangamba it is a short note si birthday si kino just njamugamba thank you so much mwana wattu Jennifer nagamba shifa ekimuli kiteekeko ku majja omukyala oyo ali so hard working mukozi nangamba shifa mutwalire ka Apple Watch okamusimbe nangamba shifa mutwalire ku keke omubaze mbitundu awo watera tuula kaawo omukubeko surprise eba ne tulindiridde naye bannange buli ali wanangamba shifa olutuuka agenda soko kugamba wakalya kino wakafaanana kino wakatunula oti naye nze sitidde kasita batugamba nti waliwo omuntu mwagalwa wagundi bamwagala nnyo nga ffe tusalako sitidde ekijja kijje kama mbaya ni mbaya kali wali tuzze era bwe tuti tuli mu cover omanya kubanga buli avayaga bagenda kuvuma kino bagenda kugamba kino amatoka tufunye tujikweka kulosi kubanga watulabira jukya twamukoleyako dda surprise tulina twamusange da some years back oba twalina mu covid now we are back bannaye bye bayita okubeera n'abakwagala naye ffe bwetto bwe tukikola otusanga ku namba zaffe oyitaku +256 782 10 15 69 +256 702 56 21 57 nsonga za mukwano zetuzzeeko mikwano politics aside mutandika ate biki ate kino ate kiri tulumbye tusazeeko tuzze lwa mukwano kukubako surprise omwagalwa w'omwami oyo Matira ye Matine California naye nga tubaagala nnyo mulindirire mubeereko munsabire kuba nkendeereze ku bivumo mutusabireko batukendeerezeko ku bivumo naye munnange ffe tusazeeko twazze dda mubeereko temuvaako tubayagala nnyo mwebale kutulaba ate mwebale kutwagala ate mwebale kusubscribinga ku YouTube channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one we love you so much mulindirire tuli wano mu cover naye wa kamera ogenda sitama mbwoti emmotoka eyeekukweke ebyokuyimira tugenda bivaamu tukutamemu bwe tuti wano tuliwa wano ku Sula Motors wetugumiikidde
mwawuliriddeko essimu gye bamukubidde bamugambye jangu wano eno waliwo akuleetedde amajja wano. Ani oyo? Siina kasaka gwe naye mukama zino surprise ataka tezirireta hata ataka onina nze. Okay, katulinde. Fine, Sebo, how are you? Tutagedde wala mama wano we watuufu. Olimba zizino 8 anti bamugambye omuntu waali wano agenda aleese ssente bannaye nga tulabye oli amugambye waliwo aleese wano ssente zo. Zola amugambye bw'atyo. Okakasa tufudde n'atajja olunaku lulamba ayya nga tuba tuwoomye. Anti era amugambye oli ayagala mention muyisizaamuko. Manyiwo asisu ate mbadde saagala genda waka. I know. Nzija. Anti katonada akudduka naye kamugambye kakulindemu otuuse. Mugamba ninde mbatuuseeko. Kale. Naawe omanye enkwa. Agambye ntuuse kale tetuganya izo baafuluma bufulumi kuba mpulidde ali mu nju. Tatugwako n'ebigere. Agenda kusooka nvumemu awo. Ayinza sooka kunvuma mu bivumo kyawo. naye nga bw'alaba ku ssente ebivumo twanyi bikwata akuvuma ate oluvannyuma. Nze gambye ssente nze naye kikwatagana ne ssente era amanyi bwe mukubira wabaawo ensonga bwankubira gyembalira ngamba linnya booda wasiikyo dduka aliwo gambye empala agisabye enkuli ey'omunda ey'okungulu agayempa empala eyo banna sente naye zimukola nganze mbuukira akapiki nizo bakaleko azitegeera mutuufu nayasobola omuteeba maama bamugambye esinga bamukubidde kuba mama maze okutegeera olukwesiru wallahi batenyuma era nze neewuunya bana batera okugamba shifa kibi tolabulako biki era tukyali surprise meaning surprise eba efu tenkubuulire bankyakola muzibu nnyo akamala ebyalimba mukama ajja kuyamba katonda age teekaawo maze maapu kuba nkimanyi wajja wanatatuule naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomu butona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka
Miseze binte. Kuno okulinda bannange. Tugambye katunye ku ka Miss Cocktail. Arabi. Mukyala binze cocktail. Kubanga tukyalinze. Naye nakangubye anaja. Nakangubye. Eriyo mulinda tulina tukangagala bakino n'ebitama. Naye ekyo gyoza banvubi. Nakangubye. Tulayira. Mwami Martin ya California. Tukukiikiridde. Tulayira okufa n'obutanyagwa. Teri wadde akasayini kannakangubye akalaga nti Aja. Nunu nakakade. Waliwo amawulire amabi. Yekolaakolako annange. Katongera okulinda. Kajuisi kakkirira. Kali bulala adagambu nofe. Omwami agenze nanningizaako ne mugamba. Musajja atoye katonya watuula ayagala lya mmere. Olulingiza mugambe ase. Someone special. Which one? Agambye siba Apple Watch. Nsiba Apple Watch. Connecting kwa iPhone and enjoy osirike. Okakasa. Wallahi bwagambye. Kasata nsabalavu. Zolo kisirani. Agambye ayagala omutebeko. Walumpezaya. Onkubide nga ndi naguru. Nkyali n'abakulu omutebeko.
Mbu musajja. Musajja. Musajja agambye muteebeko. Waji Tekisoboka. munange agambye yayagala omuteebeko munange. Musajja. Nga mukwano gwange nga bba wange. Nze simanyi. Tekisoboka. Nange nambuuziza muli ba mukwano oba oli bbaawe naŋŋamba omuteebe. Kiri Uganda mama nyabo. Omusajja nina ogu. Salongo muliko bw'omu ate sina na mujja wange. Salongo. Ono bata mukwano gwange. Kyogera tolinayo omusajja yenna mu Amerika. Nina abasajja bangi abankwana naye nga sibaagala. Abankwana bo bangi. Naye bantwala dda nakaddiwa n'okukaddiwa sikyali mu baana. Kati mbambalira ki ebintu nina mikwano gyange. California nina mikwano gyange mingi abasajja bangi naye omuntu anjagala ennyo ayinza kuba Uncle Martin. Martin ndabe wano surprise. Yasobola gikolera. Martin ebyawo. Wakati bagamba nga mutowoma. Kankulage ekifaananyi wano. Gwoteebya ali wali America, California. Bangi. Gwe kyomanya nze ndi muwomu. Ono yaani. Olabye nkugambye. Naye Uncle Martin siri kusanyuwa. Siri musanyuwa Martin. Omusajja oyo akwagala. Omusajja anjagala nnyo. Yo yatukakoze. Era omusajja oyo kati bbaawo tugenda kwegata ne bbaawo. Tunoonyereza omusajja oyo. Era kati ayongeddeko Apple Watch. Yamugulira iPhone. Omusajja yangambye ejjo nje noonye. Weekend yamuweereza emitwalo. Yangambye ejjo noonye emmotoka musula moto. Eno aliya gye bayita batya? Simanyi bagiyitaani. Hybrid. Endala edda kawunda eyo. Hybrid. Hybrid. Ne mugamba. Nangamba yameka ne mugamba kankwe ennamba ya Sula. Kuba bondi ya Sula ffe tubeerawo bubeezi. Yankubidde ddi. Njabadde nayagala nzija kiro ssaawa nnya ne mugamba omukazi ampiseemu empi. Bannange mwagala. Bannange yannoonyezza ggulo ku last minute in 1 hour. Bino mbikwata. Nangamba ekimuli teeka emitwalo 3. Bino mbikwata bya Martin. Onaaweereza bukadde like onkuye enjawulo nnene. Ate nandizoogedde ku kamera. N'essaawa lisiiti. Leeta lisiiti y'essaawa. Yampa iPhone emitima ne gibatujja. Nebazi bannange. Abawamu baseza abalungi. Alina kyabala. Abawamu baseza abalungi. Bana babisusa ebino koma. Kusema kadiguli kamunda tiyayongerako. Onamuwadde buli kimu. Ate amugambye anoonye n'emmotoka. Yangambe n'omwalina omukisa gwe. Kati ne ŋŋamba. Omusajja ngambe naye lwaki mu lisiiti ya kuno. Lisiiti ya ssaawa. Lisiiti ya ku ssaawa yiiyo. 230 abukutaddemu. 230. Milioni 2.3 azikutaddemu essaawa. Asatu gali kuno. Nagatwete ne keeko osale n'emikwano gyo. Yeeyo surprise. Ate amanyi pulogulaamu yo yaŋŋambye Shifa kikola ekiro kino. Ne mugamba ssebo ku ssaawa zino ez'ekiro omukyala ŋŋende mulumbe ntya nanga kati oba tokikoze kiro kino mukeere ku soloti ninga omusajja nzisi nanga oba togenze ku soloti kati lindira kusula motozi omusajja oyo alina kyabala ajja atalina amwagala wakukiraba bannange abalungi tubatumiddeko abawamu tuli eno tulisivinga abawamu berisivinga Oninakakakwate. Owa drone ninakakakwate. Okwano gwange. Twayawukana ddala isima. Yinze ne fulufiga tuli bamukwano teri asobola twawulanze nawe nempa. Mukahaga. Ola wefulia isima. Asende kirabo kino kirabo kireke. Ekirabo tebati. Nenga bambi akwagala nnyo akusiima nnyo. Bannange mwaganyo nga wekimu. Agambe tofayo kubacha kwagala mwanga ku ssente. Ne opo omuntu yankola surprise nga ndi lubuto yali ani. Omuntu yakolera ku rashiwo. Ne kati omuntu ate yakubira. Yangamba kimumbu ajja kukubira. Bannange omuntu oyo
banange kambabulire bakusangana ku Steve wa dawe kambabulire ekintu kino abantu abamu balowooza nti opu bino ebintu babipanga kale njagala nkyogeza amazima n'okufumitiriza sometimes abantu balowooza nti babipanga batebiriyo ojjukira omusajja wo w'amawogo n'amapaapaali nange nali ngenda kuwa amabaati 10 bambi tumuwe naye amabaati twasereka just tuli ku painting nali ngenda kuwa amabaati kakati abantu bagenda ne balowooza ebintu abantu nga balinnya n'obuboda ne bagendayo ne bamunoonya naye omuntu eyankolera surprise ebintu bino olaba stress gwe tubeeramu kati fe tulina stress eno ey'abaana abanvuma ogenda kufenca batadde ku list yabwe kati omuntu wava nakola surprise eno erina weekuteeka erina biwundu byekunyiga omanya nti mu nsi olinayo omuntu akwagala omuntu eyankolera surprise munnange embandi awo alina olubuto jjukira by then njagala nkyogera ku opsfak nayina olubuto kati mukuba n'olubuto covid yali yakajja twali mu politics kati campaign ezo abantu ba NRM bali batidde okufeesinga ODS nga batana okwambala yero nze nasalawo ne nfeesinga ODS nenumba ku ground nenyambala yero era natugamba tukolere keke ngeri mu kifaananyi kya yero nga kuliko ne president Museveni nino obuzibu bwe mba njagala omuntu mba mwagala nze si pretendinga nze njagala president Museveni ngena mwagala for forever and ever of my life yakulonda Museveni gwayiteekawo gwendironda nze si pretendinga sagala ate singa abantu bankwata bulungi sibuzaabuza naye nga ate nawe ow'ekibiina kyala DPF sikuwala naye sikugaana naye nze nkubulidde amazima sikukwese sikubuzaabuziza naye by then ojjukira bwe mba nalwala covid ku bantu 7 abasooka mu ggwanga oba 10 ali omu ku balwala covid olw'ensonga nali siwumula nali situula kati oba tukebera covid jjukira nabo baali bakatandika okebera twalina function ya muzeyi ng'agenda asoma manifesto ewa eniwa sudirwe munyonyo nga batuwadde cards batuyise nga batugyeko samples kati zautu zajja ndi awo ne bannonaawo nga bati okunja tulya nti olina covid bagamba bananjawo batya era security yange eyanzijjawo okuntwala ne security yange yonna ne bagitekinga over nga yonna batukutte batututte kati abantu ensi n'enkuba nnyo nti bakigobye ku mukolo kyambala bubi yes bakigobye ku mukolo bigenda ku mikolo gye batabyagala kati olaba ng'ekiriwe kyakusaasira weyabadde ne muzeeyi ng'ayogera nga ye kuba naye muntu aba alina kyayagala okwogera mu kufumintirizaako ekyo kyasobodde okwogera kati covid oyo jjukira baite manyina ddagala nga n'ensi eri wabweru zifu bantu bafa nga tolina wogenda muzeeyi n'antumya yes muzeeyi n'agamba mwana wange mumuvuge paka Ntebe kati ne banoonya solution ne bagamba ba ennyonyi yali asibye n'ennyonyi nagawe ekigano ennyonyi ziyimuke ne bagenda okulaba nga n'abali eri ate bonna nabo wafa naye yali alagidde ennyonyi at least eyimuke etwale Jennifer ne family naye nga n'abeeri bafa kati muzeeyi kye yakola yampaka eyanga buli dakiika nkubira yanteekako abantu ne security naye nga buli dakiika nkubira nambuza owulira otya kati senyiga avaamu abeera awunya atya bonna bonna nga ne badoctors bambuza bangi ab'enjawulo nga babeera banjogeza okusobola okufuna test omusulo gwofuka guwunya gutya ovaamu olusu lutya bonna bonna baali banoonya ddagala kubanga twali ku bantu bakaawonawo abantu ku 7 ne 10 abasooka olwala covid mu ggwanga Uganda nalyomu abo baawonanga ngaodda kukyala abantu bakudduka abasenguka nze we nali kakati bwe nawona muzeeyi yasanyuka nnyo n'agamba oli kaawonawo n'oyo omwana gw'olizaala mutumye Museveni kubanga luno olubadde lutalo lwennyini ate obadde mu lutalo mwolwalidde kubanga jjukira abantu tebaawonanga ate nze baali tebafunangayo alina lubuto n'alwala covid kati jjukira nali lubuto kati awo yatumira omwana olinnya yange Museveni n'agamba mu lutalo twali mu lutalo ng'abantu balwana naye nga ffe bwe batulabako nga bagamba aba Museveni abanonoozi bazze aba Museveni lwali lutalo n'omwana oyo ye Museveni awo atumira omwana ngo erinnya naye nga sinaba namuzaala nga simanyi oba mulenzi oba muwala paka Mukama lwe yansobozesa nenzaala era kitiibwa kya Mukama ne bazanyo Katonda kuba nange saakikiriza kakati omuntu eyankolera surprise gye waleeta alinga eyanjijja emagombe omuntu mwagala obulamu bwange bwonna nakati mwagala era bannange bw'oba gy'olya nange mwagala yaŋŋamba nze nja mukubira ne biyita n'ebbanga nno bannange obuntu obutono
omukazi yayimba kuba nanditidde singa yaŋŋamba nti oba ye ebintu yabimpe buwimbireete naye yampa ssente ate nali ŋŋanyi wakola olukwe noyita mu basirikale bange then nabeeranga ne lasita yanfukira ekizibu oyo omuvubuka kakati nga sitamba nanyojjukira emmotoka oba zaali tezitambula baali tebakkiriza motoka kutambula wamu nalinnyawo na booda kakati naye nze nga nasitiika nga banzikiza ogenda ku radio ne tvs naye omuntu eyankolera surprise omuntu oyo nsaba Allah nsaba Mukama kuba yagireetera mu kaseera wenyigira ebiwundu olina abantu bonna abakwagala genuine Martin kyakoze tokimanyi nvana naggulu kati bampise olaba abaana abo beeretera ebizibu tonkubidde nga ndi naggulu ne mugamba ndi naggulu abakulu bampise balabye buno obutambi mbufulufiga goddako era abo abaana nze mbagamba balekerawo okweyogeza ebintu kuba kati wotunuulira omwana nga Doniasiya ayinza oba yakyogera mu kusaagira mu kulagako maanyi nga kigenda muleetera ebizibu mukazi wattu alina ebulamu bwayitamu challenges zasinkana naye nga yeetalaba nti ekintu ekyo kinene ate kati abaana bwe bakwata bwati smartphone bagitunulamu awulira nga they own ate n'abaana abaana abamuwaga n'abaana essaawa ya leero waliwo abamunoonyezaako erinnya waliwo abagwa mu bululu abagala okudda mu bululu bamupika bupisi baganya omulaga ekituufu nti munange kino ensobe ebeera wano weti ne weti ebintu bino security ebitwala serious kuba kati abantu buli kaseera bafa buli dakiika abantu betta batwala ng'omuzannyo naye nga bandibedde serious webale nnyo so nga mukazi wattu osanga yakikola kufuna likes oba comment nga kyakuzanyirira waliwo omuwala oyo bamuyita bangambye yo bamuyita ni kompyuta ze zimulabye eyo simanyi nani kwegamba waliwo ejo babeera ne bakeberera kompyuta bakulaba ne woba olirudda nze tezindaba kati kankube op munnange kiyenje buyenje kola wana ebintu fe tulowooza nti biri simple naye abasajja balina ebyuma essimu yo siyo toyina simu mwabakola ebintu ku masimu abakubira abantu abamu totawaana bye mwogera ng'oli ku simu totawaana naddala ng'oli Uganda so tufe nnyo kubitukwatako mukazi wattu ayinza oba yali akola just buntuntu nekikugejjako bwekiti era mbadde ndi eyo naye ng'olaba nga mbagamba namulabyeko naye nga ale kati yali serious yali mu biki naye kati yose kiwite eba takinga action okulaba moves ziri zitya kakati mu kaseera kano Martin wakwedde surprise era mpadde ebbanja waliyo omuntu akolera mu kaseera surprise nga obadde ng'ogyetaaga nakusiima era namugambye ebigambo kinaŋŋamba teekako tusiima byokola full figure Jennifer Nakangubi kusiima kitiibwa kya Mukama omwami ono njamwogerako yajja mu bulamu bwaffe nga mukwano gwaffe nze omanyi ze seyagaliza nzekka bwe namufuna ne mugamba kati yatuwanga ssente buli weekend nga tuwa weekend coffee ono yanyumiriza weekend coffee aleka yabimanyi kakati ne mugamba nana yaliyo kati bambi omusajja yali alina abantu bayagala nga alaba nti asobola okukola projekiti abavubuka nga alaba nga ebigambo nakolamu obubiina kwewola ssente bwe tuzizaayo mugagga nnyo Martin mugagga nze era jjo yaŋŋambye nje noonye wano emmotoka nga tambulira kituufu ano njagala emmotoka eyo ali eyo kati nkola nti okuba mukwano gwe munnange asiima busiimi muntu aliwa okakasa bwe mutyo bamusala ebimwe yes sigenda bisalamu aliwa omusajja bamumutwalako omusajja owuwo tebamutwala bwaba gwe batwala teyali wange owuwo bamutwala tebamutwala nange tumanye emboozi gyeranze okujja eno wankwana tewali buzibu olinza okuba weetooloola Martin yajjewo enamba yo enamba yange alabika yagifunye yasoose nankubira nga sikwata because of time difference naddamu nanoonya ng'ate ndaba silaba nga client asalawo mangu mugagga nnyo njaga nti abantu bategeere tulina abantu abatwagala kati mbeera ku soloti ne Mr. Senku genda ku seti natugala leero mugenda kulyaki tugisumulule munda tugabe ekintu nga munda nze yagigize siye ani atusumululireko kubanga nze yagitegese omukisa agwo gwesumululi onimbye nje mbakulu naye olulala bonamuyita anajja nja kujja ate ze nfunye lyo zimanyi mbaddewo
kakati oita faking ana sumulula yes kituufu oita faking life milioni 2.3 ono yajikuza nozukuza yes Marvin phones mumumanyi yakuwa milioni 7 o shopping engo inogamba kale singa yazimpadde ne malirize enju yange naye saawa ekisokeke connecting ne simu yo nebaza katonda oyogerere wano nagivamu okitegeera by then omanyi katonda agenda tusitula amadala tumwebaze by then nga so agamba ngenda kusiba sawa ya milioni 2 nya olaba nga sente ezo zigenda kola ki zina bezigenda kola ne kati mukama wakusitula amadala ate kirabo nze kati opunze kagambe ekintu kino mu nsi olowooza biise ku bantu bameka omuntu ne wampaka komunga kanusu 10 nga kirabo nenga asimye okuba a gift is a gift yes ekirabo kisigala kirabo kiringa president nze president yampe motoka nga simanyi givuga nembagamba ebeerewo awo wakiri emotoka nembagamba gitunde nga bampa milioni 4 nembagamba kirabo nga gitunde ogulemu gyosobola tofiseko sente nembagamba bannange a gift is a gift president olunaku asinkana abantu bameka nze waba mpadde emmotoka lwaki njitunda kati ogw'omukisa abala bagendayo n'atabawa lwaki mba situunda mukisa oba ogitunda agituddemu kati nessaawa we baginsumululira oli asumulula omukisa gwange bw'agesiba bayesibye omukisa gwange bannange nyongeza okubajjukiza nti ndi blessed bannange abampaana ndoza bakubotoka ate njagala olina ennaku noonya buuzabuuza nkikola ntya nabagamba naye okikola otya nasabirwa nabbi Samuel Kakande ate kati nsabirwa bujingo byekola byokka byeyogerera nze nasabirwa nabbi Samuel Kakande mama Fina yanaza kayayana gomanyi eno surprise yakubiri nkigambye bano surprise yakubiri ati mbadde nkunyonyola opo ebintu bya surprise banna omukazi ayimba bamutajudi sabira ayimba kanti tobunto obwo butonotono bwokola oli afa naye bukolere butonotono bwokola matini onawuli ennugu kakati surprise zino muzebanga obuntu obutono naye zina weziteeka memory yes kati kino ate kinawe okitadde matini kinawe kitudde kyosobola kunyonyola sigamba nti sente kati ayinza okuba ntadde miliyoni nga 7 ku 10 kuza nga 5 naye ng'asobola n'okumpa miliyoni 2 oba 5 naye kino kina sente nakafuna ebirabo omuwala kazi ajja wano mukwano gwange tannaalongo era bano bannimbalimba nampa ebirabo wano kati ebiseera bino era nakafuna omugaga sula moto yampa BMW wanje ninguyina emikwano zinze baliwa nange mujje siwoma abaana mugenda bawabya teyagimpa emotoka yampa BMW open roof ne kadi swi milioni 10 mwezi nazikuwa abaana banyiga wano n'abagamba spokesperson mulabe mumugambako tebamuteesezaako bwebeze nga ajagala simbule kati bagambye onoonye endala ate baŋŋambe noonye endala ate ne amu yaŋŋambye noonye emmotoka ne amu yaŋŋambye noonye emmotoka okitegeera kati ogera bukezi noga kati mudu yakutuula mweno mweri kakati njagala nkulaga nti omuntu ow'omukisa n'ow'omulwanyisa era guwaganya mu ddinisa just nze ŋŋamba abantu oyagala kubeera full figure tonvuma buvumi tompayiza nti oba nina kyenakoze oba nakubya omwana wo just jangu ombuuze nkikola ntya mujje tukolewa badoniasi abajje tukolere wamu bamathe omanye nti obulamu butambula butamuvinga butya omukwano ngukola ntya okuba nagwo nga siguvumye ate bonna nga boboogedde mikwano abakuwa ebyo n'abagenda okuwa mikwano bukwano bangi nze n'emikwano nabo bajuleti zawedde babeereyo mu America ne basindikira $, nina Jojo Keteira Jojo Taylor London yes na bizigo nangamba avako obuzigo balasi ogenda kwesiganga ebizigo kizigo kya Jojo Taylor kya mitwalo aga nayinza ambuzabuuza kiweddewo kunnacho n'ogrowinga n'onyirya n'okwaki kwegamba nti ate balungi bakansolinga kuba balabye ensi batambudde ensi nyingi balabyeko basitogalinze ate balikuta bayina ate beeyisa bulungi nekye neebuuza lwaki bano abantu abalina ennyo ssente be bali hambo fe abatalina ne tuwoggana nnyo kyewuunyiza ku muganda wa Ajamis Kigundu Yasinda bali kakamu nnyo n'amisi yennyini anti amisi omusala ku maduuka ge n'omubuuza omugagga wa wano aliwa ng'ate obuuza mugagga omutuma
nga ye mugagga agamba ikamukuyitire munnange akuyitira omugagga abeera ambo abeera very simple n'omwa omusango tagataka wanti ono fe abatalina fe abasinga omumalako abantu emirembe tukuba kerere nze njagala okugamba abantu ekintu kimu ekisooka social media tugikyuseemu kati olaba doniase wabeera mukwano gwange mikwano gyange gibeera mikwano gye kati banabona bamatini abeera abakola ki kubanze sikotogera muntu kyeki kyeggambe nti we namufuna naleeta babukenya naleeta baani omwami oyo namufuna ntya omwami oyo y'omu kubawa simpoke sente miliyoni 27 ye yali amanyi bituufu nga simpoke agamba mbu yannemakako nanzaalamu omwana ali mu blackmailing miliyoni 27 eya simpoke nga bali mu ku blackmailinga noli nalowooza kaweeyo atereze baleme kwogera njagala kwogerera wano simpoke bamusalidde sente siyadde ya myaka 5 n'akaaba nanneegayirira n'agamba ne bamugamba ffe tugenda kutambuza paka wa minisita naye nkwegayirira nali sikina kisobola kukyogera era nali sisobola kwepankako nsaba kunsonyiwa siri kiddamu era nja kuvayo ku mikulu gyonna nkwetondere ne muganze tonneetondera nakukwasa katonda omusango naguwaba wano naye ogusembayo naguwaba wa katonda katonda akebera mitima abantu abasinga kasatu beera ku mazima ebintu byekola byokka ne mugamba nangamba nsonyiwa bampa ekirowonezo kitono ne bampa state njogende state nenzikiriza bamusalire ku kibonerezo ky'emyaka 5 ate nga asavinzeyo omwaka nensaba bamuwe ekibonerezo bakikendeezeeko mukwatira era ng'omuntu w'eddiini ku mutima n'omuzadde obanga oyo mwana nensaba abaana bakola ebintu ate ne bitulugunya eri bazadde baabwe n'agamba ngenda kuvaayo njoge naye ng'oyo omwana yanvuma ebbanga lya myaka 2 maama we ng'amulaba bana bamutambuza bafunanga sente ezo kuba matini omu yajjayo proof nga yakaba miliyoni 27 kati ate abalowooza babawa sente meka bo babiyingiza mu politics ne bagamba nti oba bali babawe sente oba baani nga bateekawo simpasembo kubanga ndi munaku kyaba tayagala kumpa mwana omusajja ne bafaana ate nga bamuzaalamu omwana kalema omusaayi gusigala musaayi ate omusaayi tegwekweka tegubula tosobola kugaba musaayi gwa muntu baba bawulira nze nina ebibuuzo bingi nnyo osanga omwana ng'atemye maama we omwana ng'alepinze maama we abo abaana babeera mu musaayi mwebolereze taata omwana ekika kyabwe babanga tebalina toyi nga oyo gwe wayagala abeera yoyo togaba mwana era nze nkubiriza abasajja bonna okugenda bakebeza abaana n'abawala obuyaye bonna tubukole naye bw'otuuka mu tayimu eyo tabula mwana anti omwana asigala mwana n'omugaba musaayi gusigala musaayi togaba mwana wantu nti bagagga waliwo omwana gutwala ebiseera ebyo bamugaba mu famire engagga ne bamujjako ekifundikwa ekintu ekyo kyannuma naye ng'omukazi musalira omusango 100% be bantu bosanga ng'asomye bamuweeredde baali bagagga naye nga nze ndaba abaana bangi nnyo nga basoma naye ng'engatto eyasamye eringa akate ka mukene ayogera oluzungu lungi nnyo ng'alina diguli nga 10 akeera kunywa waragi kuba matatu kwenjeera nga wala tezigatta ebikolimo omuntu alayinza obutakolima bannaye ebintu ne betukola mu nzikiza katonda abeera mwerufu tulina ebintu byetukola ffe ne tutasasula naye abaana baffe ne tubalekera ebikolimo tewali mwavu atalina watakolera nsobi yogedde akagambo ako nkaagala nnyo alina we yakolera ensobi buli wenkogera bagamba nduula tewali mwavu tewali muntu abona abaana atalina twewale nnyo ensobi z'obwavu kuba tuzitambuliramu everyday nze let me tell you something namukwano gwange oba omumanyi mukwano gwange ntera nnyo tuwa naye nga tudisikasinga ebintu byetukoze nze omanyi nina ebintu byenkoze nga nze omukazi n'omwami wange ayina ebintu bye ebintu byange si bya mwami wange n'ebyomwami wange si bya weebale nnyo kola ebibyo ebya famire nange nkola ebyange ng'omukyala just in case singa embeera ebezze tetumanya tuli bantu human beings embeera ekeera kumanyi ffe tukula ate abakazi tukula ne tukaddiwa abaana bato bangi abajja nalabye omukyala Samuna is it Samuna nalumiddwa nnyo nanyoleddwa nnyo okulaba omukyala oyo ng'agenze mu mawulire ng'ate agenze mu lugambo muyita entertainment nga n'omuntu amubuuza tawasangako bw'atudde naye ku set tamanyi ba andolinga maka tamanyi bezimba batya tamanyi omukazi baleka akameeza that is bad naye ng'ali biza amunnyonnyola ensonga ze agenda kukolera ki views yazifunye byatambudde TV yakoze tulabye ebbanga lyonna nga balina legacy tubeegombeddeko Samuna alina mikwano gy'abasajja bakulu basaalongo n'abalala
n'oyo omukyala alina mikwano gye n'ekika kya naye okimanyi ekibatabula siraavu tebaategeka bintu bino byawula nga bukyali kuba omuntu atuuka naga alaavu ngivuddeko natandika kulwanira bintu ensi ekyuka ensi ekyuka laavu nevaawo essente mataka tagalina tabigula ensi ekyuka okeera ku makya yalina akakadde nga tolinadde emitwalo egi kituufu tulabyeko abasajja bangi nnyo nga balina ebizimbe ne bakeera ku makya nga takyalina wadde sente mugenyi era akukyalira luli n'akyalira oli ogamba nti nayagala no lwa ssente teziriwo kangene mu mawulire that is bad bw'ogamba mbu nayagala olw'obugagga bw'ekitega tewayagala muntu wasobola n'omuzaalamu sooka otunulira ekitiibwa ky'abaana bo ogabe wayagala omuntu nga muli baavu nnyo najja bakyabinyumya abakyala bakyabyogera mukyanyumya ebyo munakwagala myaka kya gibyogera so saakisanyukidde njagadde nnyo lwakuba nagoba social media nazikoowa nkyogerere ku opusifa kubanga oze saakyagadde abakyala bamanye wawoolaga sitoboka kutabuka na musajja wange nengera mu mawulire tekigenda kuvaawo nti yanzalamu abaana bayanjagala tekigenda kuvaawo nti yankozesa ate n'emyaka gye namala naye kitegeeza alina ebirungi bye yankolera n'ebibi wadde nga byalimu temwandimaze emyaka egyo gyonna nga temuli birungi byakusibawo mu binyo ate ensi ekyuka sente zikendeera zina leero zimuvaako sente mugenyi kakati manya bwakukyalira omukutta otya manya gwoyogera naye wetegekedde otya ng'asenguka manya gwoyogera naye ensonga zo zino muntu oba si muntu gwonyonyola bino entegeera ye talina kuwa budde malirewo ebigambo byo webale nnyo yiba kiba oyogereddemu nsuubira ekika kya samuna gyekiri famire gyeri abaana bennyininyini bakulu sooka otule n'abaana ebintu ebimu tebyantega public kuba jja kunoonya gy'obisotingira nga public yakusensula dda bweti nga n'akapale k'omundeka yanoonya dda weaknesses zo zonna abantu balina ebizibu abakazi balina ebizibu mu maka opo ensi alina ennaku nesula omuntu avaayo n'agenda mu public mulaba amayumba bannanga ago amayumba ge mulaba agabagagga ebikomerera mbwa ziboggola ngagalidde ebizibu munda bagalidde ebizibu nga musajja alina ekisenge kyo n'omukazi alina ekisenge kyo n'enzigi zaawukana waayita n'ono waayita webatuuka buli omu akwata lirye abamu beeraba ku mikolo ne basmiling za ku mikolo nakyeko ku mugagga lwasa nga enja ajja ku mukolo dwe baliyo omukolo ne babeera bombi so ebijja batulage ffe mu kamera mbu baliwo okay tebitootolwa tebiggwayo naye ebizibu ebyo okootya si kintu nti ogenda mu public n'okyandolingira abantu kimuntu olina okinyonnyola ensi musanyusa bagenda kumala ekizibu ekyo nowe so n'olwekyo nze kyendowooza nti ebintu ebimu tufune ng'enkwata gye tubikwatamu nga twesigama ku mazima n'okufumintiriza success and fire based on reason and reality reason as the word masterpiece nze na mikwano gyange bangi nnyo namukwano gwange muta Emily Smith awangereyo mu UK mwagala nnyo omukazi afumintiriza oluzungu luyitiridde ngonde zaamu oluzungu lungi waliwo oyogedde reason ki ngonde zaamu akatabo success and fire based on reason and reality amazima n'okufumintiriza amazima n'okulemera nga wesigama ku mazima n'okufumintiriza reason as the word masterpiece okufumintiriza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna so nze ndowooza ebintu ebimu naddala nga bya famire bibeere nga mu famire mubikolere banyonnyola nabo balina ebizibu byabwe be batusinga buli muntu alina ebizibu buli muntu alina gy'ayita yes nze ntuusa eri nga fayiro yoyo omwana baagala giyita ekibuli nakwate nga nze ŋŋamba nti si omulenzi bano abalala bano nga te nze mpulira ennaku nze njagala okukola ki tubonge yavaayo anampaayiza n'agamba nti twakola stanti yagamba stanti kyali kiti nti twateesa mbwa ayogere ku mmotoka ya Isima nekinnuma nali nga namushuwinga infact namushuwinga naye nga ate era ndaba nga yeekuba yekka nga yeekuba zijje tosobola kuba na best friend wo mu nnaku bbiri bamuzika nga 7 nga 9 nojja n'ogamba tuteesa tukole stanti yo best friend era tekisoboka ngaera osigala wagamba amazima go gasigala gakuluma ne gakwafectinga wekka gyogenda owangalyo abantu abamu batuvuma ne beggalya mu mayumba ne bakaboka kati gwakedde okunvuma bino biina abifunye ku ssanyu lino okitegedde milioni mmeka bukenya gasinga bazimpadde munenzigulamu eno anti nayo simu kuba oleka wali emmotoka essimu mu mmotoka anti aleka wali essimu mu mmotoka n'akyatingira wano ajja gisobola byebintu kati byalina otambuliramu levels ezo ogireka wali mu mmotoka bino simanyi ate bwe najjayo essimu bajja gisika oyogerera wano eno mwebebbe imanyi byakulya 2 ziri ku mukono 2 ziri ku mukono onoonya gutemako mugamba pereze sente ez'okuba tica ez'okumusomesa ansomesa tagirina tumanyi bannaye tugyogeddwa
Emesi misajja jinsomesa kakati gwe. Niba naitumanyiddwa embwa zino. Musajja batu tojina ave Dubai. So, opo ni musanyufu. Amina. Nyongero bagamba webarekolera abantu surprise. Nyongero bagamba nti bine mitu opo tabipanga. Kati nze banimbe nzuluse mbakulu muzolo yankubida abodda ankubida amasimu. Ngambulira obusungu nno. Ngamba zula ngamba ki. Tikimawo no sente bakuitira sente. Abantu batera okujja wano wasu. Bangambye nkubire kuba naba media botero bannabo wanne ngamba ebintu bizibu. Ne bagana entero tambula ne Katonda wange tumusabe tuyingire buyingizaawo sigenda bulwawo omuntu anfevalinga. Yandibadde bukenya oboyo. Obaswa wenda bidezolo. Obasula mugaga nandibadde njja naye abalasinga bankubidde. Tewali wa media so nakudda mukusala nankubira nabagoba. Nabagoba TV nazigoba nagoba tebalina mukwano. Nagoba YouTubers. Tebalina mukwano kyenala mujja kwajja yichuli. Saagala ba YouTuber nabagoba mu Luganda si luzungu kiddamu. Nabawanga content wange. Abamwe motoka bazivuze lwa kubanze na isima. Aballa muli wala kubafe mwajja temutunulika ko nga muline mwana mulinge kolyo kumatako. Fetu bayambye okwebbulula. Abala mwine ebyoya. Abala mwajjula ebyoya ne jita temuzina ebyoya mu kifuba amatama galiko ebyoya. Abala mwetega abasajja ne bagana bakwana ono kusula moto nayenze bonna kumbana surprise. Nesula mwamwetega naye yagaana okulya. Mugaga tali aguzibwa talina gazimba lubuto. Kakati nze ne munampala ne banyigira muggwe. Ne banyigira. Nze ne munanyigira bino bali babikoleddeyo. Akali obonyigira munyigira. Ne kati obatonyigira gwamanyi nze Katonda yampa ne bompalana. So opu neba nkwebaza okubanga otukiriza ebintu by'abantu bibeerako receipts bibeerako obukakafu kubako kamera. Kintu kikulu nnyo mu mutima abantu bangi oyinza mutuma. Twine bangi ababigagawalize munga tebituuka bamuwa emitwalo 7 atusabi. Olinga agamba Jose naye Jose sende Emily zampa zituuka. Ogamba Jose. So mukwano gwa Foyo Martin mwagala nnyo najjo yampeza sente ebintu bizibu. Jo yampeza sente atenga nyingi. Chokanga nene akupulaningira. Yampeza sente nokwosa jo namugambe ensene neziza nangamba. Akavera kensene kameka akakutia amugule mufumbe ne koneze ebyoya nampeleze yo milioni mmeka ngagule ensene zo ziba za kakadde plus wanje ate okwosa jjo twali ku setting atulaba oba nenjogera ki nze nampeza sente ne muzayise nkubuge namuwereza nono mulala tukwatya kamera kyomanya buli woba alaba yambulidde ali Bulaya nenga yampa program ye y'olunaku lwa leero omanyayo kyo mbadera simusuubira kubanga ebintu bana ebizibu nze ntide n'okutya naye era olabye nti mutebeddewo kuba bomanyi bano kyembagambye babadde wano bano nga bagashifa tojjanga n'otugamba Kuteeba nenkugamba mbagambye otunuulira tuba tumanya omuntu aki kyayinza okuwa omuntu ebirabo bye bagaba okitegeera nze atafunanga wadde akasenya mu bulamu wa njoli akampadde nampadde bakazi sente tabazza bukaya tafunanga wadde akasenya bannaye mutya oba tobawa abagala bukenya mutiyambe mwekolemu omulimu mwegatte ati amaanyi sirina twala namwandu ali mu bbanga mu budebude ne mwandu wa Ichuli andi gambe ali mu bbanga ne mwandu ali mukungu bagamu mufeeko mu bude naye full figure tugambeko ne kukina abantu tuyinza tutya okuuma omukwano. For example, kale kuuma abantu business wise kati nga gwe kusula motors olesa abantu wano bagenda ne bakulekawo okyaliwo ekintu ekyo tetukiyina ate kikulu nnyo waffe mutambulira nagambe nti Katonda akebera mitima gwe ne mwonjogerako ekibi ekifaana kitya Katonda amanyi omutima gwange kyeguli ne bwoba tonjagaliza Katonda amanyi omutima gwange kyekukola ki kyegufaana. Networking kintu kikulu mu bulamu. Nze sina networking ya mugaga gye nkutogedde bantu bukenya wuuyo. Tendeko oluzungu ennaku zino. Bannange nze oluzungu lwampitiriddeko dda. Networking. Networking abantu bamanyi bakuma batya emikwano. Social capital. Social capital kyeki. Sometimes abantu bamanyi nti oba ne sente ze bakasukaze bamansa. Ne social capital networking kati Martin ali Bulaya
mukwano gwange asobola okungamba Jennifer kiki tusobola okukola e Uganda kubanga kati azimba ddwaliro kane Jojo azimba ddwaliro Jojo bajja wano ng'ayagala ng'aze kundabako ne mugamba Jojo nampa ebyo ebintu kati yalina akadagala k'amannya akadagala ako First Family yali yakampako ng'erinnyo linnuma First Family yakampesa ng'erinnyo linnuma nenkateeka mu linnyo saddamu ddula wadde naye nakanoonya wano mu Uganda yes nakanoonya mu Uganda wona kambula naye nga nina akapapula kati wajja wano ndaba akapapula Jojo ne mugamba kana kantu bakampako First Family nangamba First Family nze njiguze eddagala ndimanyi yes ngenda okulaba akantu nga kaliko Silent gye bakakolera kaliko Jojo Taylor yennyiniko ngakana akawata kawala nga kalinga kana kato kana naye kagezi kati nentikebera mu bintu yanetanga bingi kati netandika okunyumya nemuga Jojo waki kana akantu kalete wano kana akantu kamponye eri amannyo saagajja namu kola wano pharmacy ki nannyonnyola nanga Jennifer nnonya n'abaana bentwala era ndani basome bamale kusoma bakugukira ddala mu byensusu olaba abaana abeefokasingako nga tebalina budde bulumba bantu nze ngendo baweerera mbateekemu buli kimu infact ali kugula bitanda buli kitanda kya $2,2 n'ebitaano ali mu kugula bitanda byonna alina full figure networking social capital eyo social capital abantu b'ebweru bakulowooza nti Uganda mbi nnyo era Uganda baavu nnyo bo bagagga nnyo naye bw'ogenda ebweru abantu bakusupportinga beekweka kubanga nabo balina obulamu bwe bayitamu batayagala kwogera mazima nti n'okulaba omuntu omulabira obulabi ezi TV oba ye omunyigiza bateekamu wali kadde banze bwe ntambula sitera banoonya bugundi anansuza eza woteeri wano oteekamu kaadi ye nga basala ssente ogenda obugenzi okusumula taapu olubasala kaadi ye kati abantu tebabyagala wadde okussa wadde okola otuuka eri omuntu n'omufuukira ekizibu enakwezi nga yakwata mitwe ng'awulira kaadi ye bagitema olutema tebagala kwogera nti ebintu byonna n'okubeera bwezi ku TV woti ow'omusolo bakulaga Uganda ow'omusolo yenzibu Uganda tuli $1,455 ku nkaaga naye wokola okunoonyeza $2,000 zokka zeziwa omusolo naye tubeerawo ne tusurvivinga Museveni yagamba kanifulu kabeere musirusiru asobola okukola ki wano mu Uganda yes ate nga kyekituufu ebula tosobola kakati nze Jojo we namulaba n'ako akantu ne mugamba kola wano pharmacy nanga Jennifer bajja akacupa saagala bintu biri fake brand yange nene yes ne mugamba Jojo kana akantu bakampako bikine twogera kati nze kyenakola nentandika okulanga akadagala nga taŋŋambye kuba omuwala alinnya najja nampa ne pound nampa $. Kati nga platform ze nina mbabuulira akadagala buya as a friend gwena kati oli mu bantu nga toyagala kukozesa mulala omuntu wabaako kyakuwadde naawe in return oyagala obeeko bw'okola nembagamba nentandika okalanga Avian Natural Toothpaste biki Avian body cream ngenda okulanga ekizigo nga waliwo wana bakikozesako nga bagamba bannaye kibi bajja nze nga bankubira amasimu mbalagire bwe biri babikozesako ne bibabula kuba tewali dduuka lyabyo kati nga bankubira nga nange mbaba namba ya Jojo nga Jojo afuna omwana nga akola ki nga kati awo omukwano ogukola ki social capital kati Jojo nga Jennifer kino kyokola ngenda kuteeka ku payroll nena kuwanga $1,000,000 West ye yogera tomugambye kati abantu abamu wajja ne wasuula okulanga obulanzi Sula Motors oyagala amale kuwa ssente asobola okuwa webale nnyo abantu bangi bajja ne banjjako interviews otuteekamu akalango ka Sula n'abawa ssente n'abawaayo amafuta kale ne batabiteekamu ne babisalamu naye n'ataswala n'enkya n'akomawo ne luli n'akomawo n'atumya emmere n'atumya ebyokunywa ne watuuka ku saa 12 enjala yeebeere muluma n'omugamba bawasiibye wajja otaalidde kakati n'omugamba n'omuwa ssente zo akalango watuka wali pati akalango nakatemamu nenga muwadde content gwa bwerere Sula amuwadde ssente tali muntu ajja wano n'embeera n'eswana tamuwa ssente bonna bajja bakunya full figure n'abawa ssente kakati omuntu olina kwebulirira wekka n'ogamba akandika okulanga Sula Moto emirimu gimuntu gyetega n'owuli omulimu gw'omuntu n'osokwaga obusobozi bwo n'omuntu nakimulumiriza yes omuntu agamba nalabye gundi nanga gundi ayogerako nnyo kankole ki kamwite ddala gye ku board ate omuntu n'oba batalabye era bamukubira essimu tabulwayo bamukubira ssimu naye kati bano abantu alinda Jojo amale muwa ssente Sula Moto amale kuwa ssente nawera nti Sula osobola nomujjamu ki ekisingawo nze gambe yampadde BMW abaabo boogere mazima bate yagimpadde convertible ekyokubiri sisobola kulwala oba kulwaza kati kyenkulaga social capital kyeki ate Sula samusaabu ssente
be bano baninda mu milioni 10 era bwe ndwala banina kizibu bino ya milioni 5 weterekera abantu bo sira wana kujja milioni 2 mitwala 5 aba oira simu kubira simu ebimu ate nkulubudde omuntu wa milioni 1 ebemba nazo abo sibakubira abo sibakubira weterekera simu omanya ofuna level y'abantu mulimo omuntu afuna essimu yono wekyawa lwaki yagifuna nakukubira ku mande ekiro olweggulo mutuntu ndwazizza munnange kyenda kinnuma atama tulina n'abatusaba obuyambi nga balagira kyafuluma kyenda kyesibye bankube enema omuntu atandika okugamba ono muntu kind of naye mwawudde level ani wano eyasibye singa twasibye ssente baŋŋambye olukulaba agenda kuvuma nze nemukulako dat era alonda mubavuma naye anvumyeko baŋŋambye agenda kugamba gwe shifa wakalya ogereko abantu bangi bandabira mu kiti ky'okuvuma obadde oli mu kulaba opishifa nakawombe tusinkane nate